teyandaga nti ndi mutono wabula yakulaga nti oli munene era ojja kusengera wooli. Kino sirikyerabira bwe nayita ku mmotoka ye wali amazima bayibuli ekkiriza okwegomba obulungi n'egyegomba naye nga mmanyi nti sigisobola gigula. Kati bwe namunnyonnyola byempitamu nandagana nti ate oli w'amaanyi oli musumba munene nampa that courage egenda okunsindika waggulu era nensindika waggulu. Bwe nsindika waggulu nentuusa ku byonna byonna byentuuseeko nga nsobola okutambulira ku kigambo kye nafuna okuva ku musumba Yiga. N'olw'ensonga eyo nze omusumba Yiga ngamba nti abadde taata mu bulamu bwange, abadde muzadde gyendi, kubanga ng'abaddusi bwe badduka ndaga nti kano ne kakukanyuga ne kagwali n'okola ki n'okakwata n'oyongerako otolire nti mulire yange mwali n'abaako gyakola ki n'abaako gyantwala. N'olw'ensonga eyo nzikiriza nti Mukama taata agenda muwa ekiwummulo eky'emirembe ate olw'ebyo byonna byonna byakoze si mu bulamu bwange bwokka, kubanga newuliddeko nga ndi mu studios nenda byakoze mu Angela byakoze mu gundi. Manyi nti no Katonda agenda kumwaniriza n'essanyu era mu kifuba kya Mukama agenda kubeeramu. Kyeva ngamba bwenti buli andaba ku ABS nti nze manyi nti nno bakungubazi bannange Bayibuli etugamba mu Zaburi 46 nti Katonda kyekiddukiro kyaffe gemaanyi gaffe atabulawo mu biro ebyokulaba ki ennaku. So mu kiseera nga kino nsaba nti level ministry revival gyegenda okgendako, revival ministry egenda kweyongera bweyongezi. Mukama taata muwe ekiwummulo eky'emirembe era nva mu studio muno nga ngamba nti byonna bigenda kweyongera waggulu, byonna birungi kubanga awummudde alese ebirungi ebisaanira nga Hezekiya baga nti waliwo byenkoze Mukama n'amuwuliriza era Mukama agenda kusobola okweyongera waggulu n'okutwala obuweereza mu maaso. Era manyi nti nno revival ministry egenda kuba ya buwanguzi mu linnya erya Yesu. Musumba Bob Nsubuga awo wetulabika nti byebigambo bye byado musumba ebigambo ebirungi, ebigambo amatobuta, ebigambo nze kyensiza okwewuunya nti yagamba eddakiika 3 nzikuwadde bwere emirundi ebiri ate nakulaga nti ogwegomba naye tojja kutuuke ku ekyo kyoyagala kale ndimbako nentuuka obutebe 50 agomba. Tewali kira kituyinza kwongerako omusumba Bob Nsubuga okuva ali ebulenga bwatyo bagenda okubanga asibula omusumba tukyaliwo era nga nasibula maliriza ne kano katono nnyo nti nina obukakafu nti mu kiseera ekifaanana nga kino nsabidde buli munnayuganda kino kiseera kya bigambo birungi omuntu byakoze eki byakoze ate nga buli muntu yenna Bayibuli egamba mu Baruumi 10 egamba nti bonna bayonoona ne batasobola kutuuka mu kitiibwa kyani kya Mukama. Kitegeeza nti Bob mwonoonyi buli omu munafu. You can never be perfected in the flesh so long as you are in the flesh. So manyi nti nno Mukama taata waffe agenda muwa ekiwummulo eky'emirembe era manyi nti ng'omuntu ffenna ng'abantu ebibi bye n'obunafu obusonyiyiddwa nga naawe Mukama bwakusonyiye. Mukama abawa omukisa leka byonna bibeere birungi mu bulamu bwe ffenna bwe tulina okukwata. Maliriza bwentyo nga nti ng'ekkanisa Kawala revival ministry leka Mukama agitwale mu maaso. Nsabira omusumba Jengo baddeko naye mu office muganda wange naŋŋamba ebigambo binsanyusiza bibadde byaffe babiri naye Katonda ebigambo ebyo twogedde musumba Jengo ogenda kuyimirira nange nga nabbi ogenda kuyimirira ogenda kugenda mu maaso ogenda kuwangula entalo zonna ekyo kiyiseewo kya bunnabbi era Mukama agenda kutwala mu maaso. Mukama bonse ABS TV kwolya kumuza ebirowoozo tukyagenda mu maaso n'okungubagira omusumba Augustine Yiga. Beera ng'otufuna ku ABS TV official YouTube channel yaffe kweti live, genda otufune ku Facebook page yaffe ABS TV Kawala we are live ne ku ABS TV kwenyini tuli live. Katugende kati ewafiki tuwumulemu oluvannyuma tubeere nga tugenda maaso. Omusumba tweyaze. Amen. Mukama akumpere omukisa. Amen.